If your life is still scattered, fragmented, don't try to marry someone's daughter. Mwena abagenda okuwasa n'abagenda okufumbirwa. Mwekuŋŋaanye. Ng'ebibuuzo ebiri basic osobola okubyanukula. Bwe bakubuuza nti naye okola ki ekikubeeza obeera mangu nnyo mugambe nkuba bloka. Twafuna obuzibu abantu balowooza nti emirimu gya kutunda mmotoka. Nze okubeera nga njagala atunda emmotoka ng'alina emmotoka 4 mu sitooka oba 5 nga buli myezi ena atunda emmotoka emu nfunda n'omukubi wa buloka omanye nti buli wagijja mu katiba 15. Oba otegere kye ngamba nfunda n'asiika Rolex. Muntu okubeera ne sitooka y'emmotoka alina emmotoka 4 babeera ku bibanda naye ng'alina weegi emu. Empale n'agisibira mu mwoyo n'alemesa owa booda okuwasa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Sebo owa booda takwana nga atunda emmotoka akwana. Akulaga watundira naye nga mu kibanda ekyo kyonna ayinamu emmotoka 2 oba 3. Ofuna n'owa booda Lubyanza ava eno n'ajjayo 3 n'ava eno najja yebbiri omanya njafuna ekyokulya tujja kutambuza obulamu. Do you understand? So akuwasa owa boda ofuuka namwandu nga boda emukubye walolabyeko emmotoka ezise aponye yafiira ku boda mumusongeko mumumulize omugagga aponye yafiira ku boda. Okufa tekwena bwe kutasanga muntu ne bw'aba alinnya nnyonyi. Bw'oba olina omukwano ogwaddala by'oba weerabiranga by'ebyokufa.